bitekesa mu nkola asirise takola ey'omukaaga asengese bizokka sijja kwongera osanga ali ku school management naye nga byali okukola obuvunaanyizibwa alinga ekintu esika egenda kusomola oleyagera nayogera nalowooza ejjaku bwejja ne statement kasiketuluma mukama we kubanga kigenda kufuukira ekiki wejjisa lunaku lwazali tatekanoga banzire bambeere balesyakola andi ebigambo bye nali akikugambye mwami gundi ekyowe mwami gundi soko katawange kalisaterebya naye wabulakula ekikumi yakawungu lunaku ezi bateriyo naye nga ovugamba tugulire boolina bwewazaala nabeetegako tuleme kuteeka mufumira mungoya muyamba katonda yamanyamba katonda alikolaki alikusasula kubakiza nti ekipaniza bakiyamija kirabuza tebalambebazi mu lubimbi bonga ng'enkyagenda mu ggulu kolako ku birungi ebikuba mumpale eza n'okugijjamu n'ogenda mu kinabiro okola n'ogenda okudda mu mwana wale gyagijjemu eya katonda bizibu osanga abeera obwomu ng'asula ebya balina ng'omulina okuno mulungi nnyo okusomesa bamemba za school management kubanga betogenda ku ssomero ate namwe abasomye omukulu tusomye tuyambeko bano abaana nagye nali sijja kwogerayo enokulonda essomero ng'embooko eri mu class yali ku 7 akaana bakasaza embooko oli mu dirisa ndaba embooko 6 nempika omusomesa nimugamba siba okuba kiki kino munnange tweta ku baana ne bagana okuyita bagenda tukugoba yali yalisomera private kati nemubuuza ngaokukola kati ekisinga obulungi wali other measure gyonza kuteeka okuyamba mwana ono tugende headmaster akimanyi tetutwala embooko bano abaana abatusaba ekira kino ogwabawala n'ogwabalenzi njawule kikume bulungi Junior school tubakwasa ebintu bino akabokisi ak'ebilowozo beetegeeza okuva eri abaana nakikwe basuubira wamu n'emirimu nga ate bakola obulifongo olw'okutumbula embeera z'abaana nakojje era tutadde nga tujaganiza mikisa myereere egendeero babadde babagamba mubimanyi si bipya naye babibajjukiza obuvunaanyizibwa mubumanye ekintu ky'obutabanguko ogenda okutunda abaana abo abali mu katyabaga n'ogenda n'otunulira ngaoli bayogedde school management committee gwe n'oyagala ababo basome naye nga ne muli lwana temugamye nti ababe basome kakati bamulana batasoma nabo ne balyoka bajja ne bazaala mugawolaku akati n'olyoka otandika okulabirira abazzukulu booli ataasoma n'otandika okubonaabona n'embeera eyo oluusi ne batazaala namawala batabandiko ne bawosabali baada embeera kutembera ery'amaanyi kitegeeza bye batugambye nga batujukiza obuvunaanyizibwa byonna byonna bibadde byetooloolera ku nnyukuta ezo ku management nga gwe omusomesa ng'omukulembeze yenna bakusuubira okubeera disciplined ekigambo empisa byonna byonna bibadde boogera byetooloolera ku mpisa bw'oli wa school management bw'okola olugambo bw'olinze eno bw'olwanyisa omusomesa bw'oyagala abaana mu kyalo abaana n'omwana obuto n'obugatiramu bakaaba nnyo musiba mukola mutya n'ebiyiga ebyo ne bw'oyimirira mu bantu tolina kifaananyi kyokolaki kyobanga kuba tolina mpisa weeweegula weekyegula buli w'okola ki ogenda empisa mu by'oyogera mu by'okola mu ntambula mu ndya olwali tutunulira abantu ne bajja ku school management committee n'otunulira abakyala bwazze ku ssomero
n'obalikoka kino singa yasigadde dda mu kisenge kye n'asigala ng'akyali kuba talinayambala. Okubiri presentation, presentable. Mwe mutugamba ensi bambi ebiri ati naye bw'ogenda kutunda ssomero lyo nga Kayanja community kuba school management naye nga kwalyogereyo w'omukulu w'essomero wa gavumenti naye wa school management committee ng'essomero lya gavumenti bweyogera nti mulowooza no gavumenti bakola ki ebye kwegamba n'olaba omuntu oyo ng'alinga tebayita ekikazikazi olw'ekisajjasajja ekinyumya ebyaki. What are you presenting to the people? What are you presenting to the community? Vis-a-vis the message you carry. Ebikuvaamu bifaanana bitya? Bakuteeseteese tulidde ebitongole ebyaki? Ennyukuta esembayo erya C alyoka akote DPC kibeera careful. Ekigambo okubeera careful kintu kyamu nnyo. Naye ate nga kiki? Kyova owulira omuntu wafa kuba emmotoka abeera careful naye bw'afuna accident bagamba careless driving. N'ogamba kitegeeza buli bw'ofuna akatyaba kitegeeza oli ki? Amaka gaffe ne gatulema lwa nsonga ya C nikutegeera ki? Amasomero gaffe ne gatulema eyimirizaawo n'okutambuza ebintu byaffe biba n'ebitundu byaffe lwa nsonga ya nyukuta ki? Naffe tulemeddwa okutambuza ofiiseezi zaffe. Tubadde tulaba abakuba ebyera tebiri biriwo abali eri bannabudde munnange ono abadde alina akantu kasomye ku mawulire omukulu w'essomero ali mabega wa bitayingwa ebibuuzo byageeza okudda nga ye omwana gwe yasomesa mu kyomusana eyayise n'obulungi yamutikka eryamugera. Mannya as Executive Director w'ekitongole ekiyitibwa Capital for Life Esangi wa Munnamatawa Town Council. Olwaleero tubadde n'omusomo okumala ennaku 2 nga tusomesa abakulu abakulira obukiiko bw'amasomero ku school management committees okubira ddala mu masomero 10 ge tukolamu nga twabayise basomesa ngeri ki gye basobola okudevelopingamu policies mu masomero gaabwe naddala ezo zigenda okuyambako okutangira okutukunyizibwa kw'abaana. Wabwe twakola okunoonyereza twali tulaga nti abamu ku basomesa be basinga okwenyigira mu ntulugunya y'omwana nga bakozesa abaana baffe ebintu bye bateekeddwa kukola ate tubaweerezaayo kusoma. Era olunaku lwaleero tuvuddeyo ne tugaba emipiira eri amasomero ago ng'oggyeko omwana okubeera mu kibiina asobola okuyita mu byemizannyo n'agenda n'azannyako ekyo nno kimuyambako obwongo bwe okubanga bubeera relaxed. Ekyokubiri bwe kulaba nga tutumbula ebitone mu masomero kubanga si buli muntu yenna nti abeerawo ku kusoma. Bangi batuyitimuse naye nga bayita mu bitone Katonda bye yabawa bayita mu byemizannyo. Era tugabye n'obubokisi kulaba nga tutumbula eddoboozi ly'abaana abo suggestion box mu masomero gano ge tukolamu. Abaana ebintu bingi ebibanyigiriza mu masomero eyo ng'abasomesa no bibatuusaako. N'olwekyo abaana basobole okuba nga bateekamu endowooza zaabwe mu bokisi obwo. Era abakulu b'amasomero n'abavunaanyizibwa ku masomero basobole okusoma ebirowoozo by'abaana abo okulaba nga bateerawo abaana embeera ennungi mu masomero kisobole okuyamba abaana okusigala mu masomero baleme kuvaamu olw'ebyo bye batuukako mu masomero. So ensonga lwaki twagala babe nga bateekamu ebirowoozo byabwe amasomero galabe engeri ki gye gasobola okukwatamu ensonga ezo okuttaanya n'okugonjola ensonga. Okira ddala ffe ng'ekitongole tukivumirira abo bonna abeenyigira naddala mu kulya ebisiyaga n'okukabasanya abaana baffe ab'obuwala era tetukkiriziganya nakyo. Era ng'ekitongole bwe tuwulira cases ezo ensonga lwaki twayisa abakulembeze b'amasomero tuvaayo n'omukono ogw'amaanyi ne tulaba nga tulipootinga eri ab'obuyinza ensonga zino zikwatibwe kannabwala. Tuleme kuba nga tupromootinga ebisiyaga, tuleme kuba nga tupromootinga okukabasanya abaana mu masomero gaffe. Kati kino kijja kuyamba abaana baffe okuba nti bakadde bategeezebwa nnyo n'okubakuba emiggo abasomesa ne baba bakambwe. Naye kati kino kye batusomesezza abaana baffe bajja kuba bakakamu kuba tujja kugenda naffe tubeere mu masomero tube nga tufakkanya ebintu ebyo nga tebaddayo kutulugunya baana kubakuba kuba omwana bw'omukuba anyumirwa n'okusoma nolaba nga tayagalakolaki kusoma. School Management Committee ne ba teachers okolawo obukiiko mu masomero
ago ke balimu abaana basobole okukola nga nabo bali kakiiko ako abaana bennyini netubawa ne bubokisi ezo okuteekamu ebirowoozo byabwe atasobola kuloopa wa musomesa asulemu akapapula ako tusobole omuyamba ng'ekitongole era wetufuna keesi eyo nga tufunye empapula ezo nga tusomye tulaba omwana alina ekizibu ekyo tusikukirawo ng'ekitongole genda osinkana omwana oyo. Erinnya gange nze Sekandi Paulo, sipiika n'amatabata njagala okwebaza ekitongole kya Capital for Life olw'omukisa guno gituwadde mu bintu byonna okusomesa kwonna kubasomeseza abakulu ba school management n'abamu kubasomesa mu masomero mu town council n'ebitundu ebirala. Nsanyuse nnyo balese suggestion box ze bawadde buli bakulu b'amasomero. Okukigenderwa mu kyo kiyambe abaana baffe basobole okutuusa endowooza zaabwe eri abakulu b'amasomero kubanga abaana baffe balina okwemulugunya nga tabalina wakuteeka nga basomesa bateekawo gaapu nnene nnyo wakati w'omwana n'abakulu b'amasomero nga tebaagala nnyo baana bano batuuke eri bakama baabwe. Suggestion box nsaba abakulu b'amasomero bagikozese. Omwana ono alina ekimuluma bw'omuzadde yenna okusoma n'ekimuluma bw'akiteekamu bo bagiguddewo babiteeke mu ssira balabe ngeri birogeddwako babirondoola so si kubireka bulesaawo kubanga bividdeko abaana baffe bangi we naagana okudda ku ssomero oluusi maadamu yalemesa omwana omulenzi okusoma oluusi nga omusomesa omusajja yalemesa omwana w'obuwala okusoma naye ng'omwana talina wakugiroopa kati babawadde we balina okuloopa ensonga. Enkola eno y'ebisiyaga ebize mu masomero nja kusooka dansa abakulu b'amasomero abaana bali mu bisulo bwe bamaliriza ngo basomesa prep babawengayo obudde wakiri essaawa nga dakiika 2 oba 3 bababuulire mu mbeera eriwo omuntu bw'ajja nga alina ky'amanyi kisobola okukyusa. Ne gavumenti tugisabe kwese enkola y'emu esindika okusomesebwa okwo okw'enjawulo eri abantu baffe wansi ku ground mu masomero buli kitongole kyonna kikola ogwakyo abasumba bakola ogwabwe abasomesa bakola ogwabwe abazadde bakola ogwabwe ffenna ffe tujja kusobola okulwanyisa embeera y'ebisiyaga.